Libadde essanyu na mizira ku kigo ky'Ekyengera nga bwana mukulu w'ekigo kino Musinnya Lawrence Kanyike ng'ajaguza emyaka 5 ku Busosolodooti. Bw'abadde akulembeddemu okuyimba emmisa, bwana mukulu w'ekigo kya Christ the King Musinnya Gerald Kalumba asabye abantu okukomya okwerowoozaako bokka era n'asaba abantu okuyigira ku Musinnya Kanyike. Buli omu mu mmwe tasaanidde kwerowoozaako kiyitiridde wabula yeerowoozengako mu ngeri esaanira. Ssebo Musinnya Kanyike webale kuwulira eddoboozi lya Mukama n'omugoberera kati emyaka 5 beddu kulika nnyo. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere yeebazizza Musinnya Kanyike olw'emirimu emirungi gy'akoledde Ekereziya naddala mu byenjigiriza. Webale kutuyigiriza kwagala Ekereziya, kwagala Kristo. Baagala kubeera okumpi naawe kubanga otuwa emirembe, otuwa essanyu, otuwikiriza okwagala Katonda n'okukola emirimu gyaffe. Omujaguza Musinnya Lawrence Kanyike ku lulwe yeebazizza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyamuwadde era n'ategeeza nti yeenyumiriza nnyo mu buweereza bwe. Njagala abaana bano n'obadengeko ewaabwe sibasula bulungi naye bwati nga tebasomera wabega tebawuse nnyo. Twagala okumwebaza ennyo olw'emirimu emirungi by'akoze nga eyatuyigiriza bwe yatukutte akawonvu n'akagga, era twagala okumwebaza nti muye alimu omukwano ogw'ensusso ate ogw'ekimmemmette. Tubakubiriza mwena abantu ba Katonda abali wano. Kabaka yatukubiriza okubeera obumu. Obumu kitegeeza okugumiikiriza oba oli abo bandikubeeredde abazibu okugumiikiriza. Tusonye oli ebimulugibwako bingi naye ffe ng'obwakabaka ayagadde kabaka we n'obwakabaka wamu n'ekika kye. Nalaba Musaserdoti akola ne yeemalayo ate n'aba nga ayagala abantu be okuba nga bali bulungi nga musinzekati. Of course n'abalala gye bali. Mu ngeri y'emu ku lutikko ekitovu ewuumye olw'Abakristo ababadde bajagulizaako abafunye obusosolodooti olwo ne bamunyisa ekigambo kya Katonda. Omukolo guno gwetabiddwako bannaddiini, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga ne kaminsona wa Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba talutumiddwa mwana. Abafunye obusosolodooti n'obudyankoni beeyaze mu maaso g'omusumba era ne bakuba ebirayiro, oluvannyuma ne bambazibwa ebyambalo ebijjuvu. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Severus Ejjumba abasibiridde entanda era n'abalambika ku bye balina okukola. Ekigambo kya Katonda kimufunye mukituuse ku bantu bonna temuli basanyufu. Bishop Jjumba abakuutidde okubeera abagonvu eri be bakulembera kw'ossa n'okugatta Abakristo. Mugonderanga omwepisikoopi wammwe era munyikiranga okugatta Abakristo mu maka agamu. Abagole abafunye obusosolodooti beebazizza omusumba kyokka ne bawera okulyowa abantu emyoyo n'okubuulira enjiri. Abasaserdoti n'abadyankoni omukisa gwe bafunye kwe kuwa abantu amasakramentu. Kaminsona wa Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akubiriza abasosolodooti abajja okukola ennyo kubanga emirimu gya Katonda gyetaaga okwewaayo. Ennimiro gye bagendamu nnimiro nzibu nnyo, erimu abantu aba buli kika, ab'emputtu, ab'embazuulu, n'olwekyo mulimu munene nnyo bagukole n'obumalirivu ate n'okwagala. Bongere tulise ekigambo kya Katonda kubanga ekisa eggwanga lino bantu butaba na ddiini. Njagala abafaada bayimirire ku mazima boogere ekituufu. Shafik Galiwango ne Katopo, BBS Telefayina ageesigika. Otyo kakati Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi mu Central Uganda Conference Pastor Samuel Kajoba asabye bannayuganda okuteekanga Katonda